enyiike bye bimu ku binnyonnyola embeera abalimi b'amajaani abagaguza ekkolero lya Igara Growers Tea Factory gye balimu. Wadde nga babadde bawaayo kilo z'ebikola by'amajaani eziwera, abalimi bagamba nti bamaze ebbanga kati lya myezi 4 nga tebaweebwa wadde muno gwa nnusu. We are very much disappointed and we are embarrassed by the way how our leaders are taking us. We are now in 4 months without receiving salary for green leaf, which we have supplied to the factory. Wadde ng'ekkolero lino lyakozesa ebikola by'amajaani ebyaweebwayo abalimi era ne bakolamu amajaani ne gatundibwa mu katale, ekkolero likyalemeddwa okusasula abalimi ensimbi ezisukka mu buwumbi 3. And unfortunately, we don't have that money right now to pay the farmers. It's the very reason that farmers are very concerned that they are not even able to get money to pay the school fees. Now, for the short term, we need to raise money, of course, to pay the farmers. Mu kiseera kino, abalimi b'amajaani bali mu katuubagiro k'ebyenfuna kubanga okulima amajaani gwe mulimu omutongole gwe bajjamu ensimbi ezibabeezaawo. Embeera eno wejjidde nga kilo y'ebikola by'amajaani evudde ku nnusu 600 nedda ku nnusu 150, ekintu ekikosezza ennyo abalimi. We are unable to pay because all the money we receive from the market that is struggling, it can only cover some basic costs. For example, fuel, electricity, and paying the workers. By the time we finish paying workers, the money is finished and is not able to pay the suppliers of green leaf. Mu kiseera kino, ekkolero lino likolera mu kufiirizibwa ekitali ku makolero g'amajaani amalala agali mu kitundu kino. We have had extreme and sustained resistance from the people of Greater Igara because they fear that when Buhweju becomes independent, they are going to lose their wealth or their factory. And that's not the case. In fact, to the contrary, if Buhweju becomes fully independent and separate, and Igara becomes separate, all the farmers from Greater Igara and Greater Bushenyi and Buhweju will be getting better incomes. Ekkolero ly'amajaani erya Igara Growers Tea Factory lirina amatabi 2 okuli erye Igara wamu n'erye Buhweju, era amatabi gano gombi gakulirwa abalimi b'amajaani abayitibwa ba small scale tea farmers okuva mu bendobendo ly'e Bushenyi, wabula abalimi b'amajaani okuva mu district y'e Buhweju baagala amakolero gano gaawulwe. Okusinziira kwakulira ekkolero ly'amajaani lino, singa amatabi gano gombi tegaawulwa, buli kkolero ne liddukanyizibwa ku lwalyo, bolekedde okufiirwa amakolero gano gombi. I can bet if these factories remain together, the risk is so high. We stand a risk of losing both factories. Since Buhweju factory started 11 years ago right now, we have never had a single profit given to the farmers, to the shareholders. Ekkolero ly'amajaani lino lirina emigabo egisoma mu 7 era likola ensimbi ezikunukkiriza obuwumbi 5 buli mwaka, wabula newankubadde guli gutyo ekkolero lino likyasanga obuzibu mu kusasula abalimi b'amajaani. Catherine Namugera, BBS Telefina.